Kkampuni ya Vision Group essa omukago n'abakulira rotary okukola ebintu ebiyamba abantu ba bulijjo bituukiddwako mu nsinkano yababaddemu n'akulira Vision Group Don Innocent Wanyama abakulu abalala abaddukanya Vision Group n'abakulira Rotary District 2013 ku kitebe kya Femme Industry Area. CEO Wanyama asoose kulaga abagenyi emiramwa Vision Group kwetambulira n'emikutu egy'enjawulo gye tulina n'ategeeza nti webakolagana naffe tebayinza kwejjusa. And yes, given the activities we're doing, obviously there's so much about it. It's just the style and whatever, and we can publish both online and in the paper. Geoffrey Chitakule, Governor wa Rotary District, 2013 era nga yakulembeddemu abagenyi bano yeebazisa bakulira Vision Group olw'okugikuumira ku ntikko mu buli ekikolebwa. And when I see the transition to where it is, it shows a company that has grown and success and make a difference. So thank you for the good work you're doing in the communities. Thank you for making sure that we have the news that we need and the information we have. Annyonnyodde kugimu ku miramwa Rotary kwetambulira era nti bali mu kaweefube ow'okutongoza enkolagana n'ebitongole eby'enjawulo okulaba nga gituukirira. We use our vocation to make a difference in society, and the vocation and time and resources, and this we do through 7 areas of focus, which include maternal and child health, water and sanitation, peace building, disease prevention, to mention but a few. Era agamba nti bakugulira amasomero ag'enjawulo ebitabo ebikolebwa Kkampuni ya Vision Group mu kaweefube ow'okutumbula ebyenjigiriza. But if you know that there are offers of books at this price, a discounted price, then through our platform we can actually tell all Rotary clubs you know Vision as a partner is offering these clubs. People want access to newspapers, children in newspapers, and we support community libraries. Juliet Janet Kalisa agamba nti bazze okwebaza Vision Group olw'okubayamba mu bintu ebyenjawulo bye bazze bakola omuli Cancer Run. Olwaliro tuzze okusinkana n'okwebaza emirundi emingi gye tuzze nga Vision Group eyamba Rotary tukolera wamu mu bintu bingi nga Cancer Run. CEO Wanyama bategeezeza nti kirungi okuba nti ebintu bye baagala okukola Vision Group yabitandikako dda era n'abasaba okukwatagana naffe. We have some of these projects that we work on, like we've said, the peace concert, the Cancer Run, and whatever, but there's an opportunity for much more program in terms of partnership. And from what I pick, for me the low-hanging fruits is we can do something around education and also the environment. Ayaniriza enteekateeka gye balina ey'okugulira abayizi ebitabo ebikubibwa Vision Group kubanga bangi ababikozesezza babijulira. There are schools that before this project began had never, for example, gotten a first division. There were some cases we had in Toso. But the moment we began this project, performance began, comprehension skills of the kids, numeracy and all these things greatly improved. Abasabye okwettanira n'okweyambisa ebibuuzo ebifulumira mu mawulire ga New Vision n'olupapula lwa Bukedde. Joseph Nuwamanya, Lieutenant Governor owa Rotary District 2013 asabye Vision Group okwongera okumanyisa abantu bye bakola okuyita mu mawulire ku mikutu gyaffe egy'enjawulo era CEO Wanyama n'abawa obweyamo ku nsonga eno. Esobole okulaga ebintu Rotary byekoze mu myaka kyetubaddeko wano n'ebintu bye tugenda okukola mu mwaka guno. Ekirungi kye tufunye is that baturisiivinze bulungi. Ignatius Kamya yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.